omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange kwaniriza nateera ku Focus TV nze ade Wilberforce Kimamiyanja abagoberera seri yaffe oba video zaffe ezenjawulo nga tugera ku mugenzi Kafeero ne bagamba ngenda baffeffetera ngenda banoonyeza ebyo bye nekakasa ebiva ku True Source ebyogera ku bantu bano oba ebyogera ku mwami Prince Paul Kafeero the golden boy of Africa. Nsaba video gye ngenda okuteekayo tugirabe ffenna still eyogera ku mukyala gwe bayita Catherine ono y'omu kwabo gwe bagamba omukyala oba omwana w'omuzungu Kafeero limba lyayimba nakwanya omwana w'omuzungu atuwa story entuufu omwana w'omuzungu ono yamufuna atya ddala kituufu baali baagalana oba nedda baali mulaavu baana babiri oba nedda ekyokubiri baali abazungu bameka kwatu mungu gamba embozi zitambizibwa nti yali muzungu omu naye ayagala tuwa ennamba y'abazungu ab'enjawulo okutuuka ku ye oyo eyabeerawo kebbanga ddene baayagala ne Kafeero bazaalayo ku mwana era byakkirawa era essaawa zino ye ku DNA eya Kafeero agyogerako kitugenda kulaba story eno ey'omukyalo n'omuzungu nga nnyonnyola obufu n'obuddo obwa Kafeero naye bwe bakwataganira wabula nsaba kando ka disclaimer nti olulimi yagezaako okukozesa Oluganda naye wankubadde Oluganda si lulimi lwe era lwabitege wabula tusaasiro ojja dduwuliriza mpola mpola ekinyusi kye twagala kwe kumanya obolyawo enkwatagana yaabwe Kafeero n'omwana w'omuzungu ono Catherine ereetya era byakkirawa Kafeero nga maze okufa baali bakyayagalana oba tebaayagalana bazaalayo ku mwana byonna omukulu ono oba omukyalo ono agenda kuba abinnyonnyola otherwise nze ade Wilberforce Kimamiyanja okubeera nga nkutemeratemera kubanga nkuwa ensonga zino ez'enjawulo tujja kuwa ebintu bingi nnyo ku mboozi oba ku bulamu bwa Kafeero naye nkujjukiza nti gwe ayagala okumanya biki obuvu n'obuddo bwa Kafeero wano e Kampala tulina story eyo nga tulineko Jakagato ng'agitematema genda ku YouTube noonya Focus 256 extra Focus 256 extra obeere ng'ofuna story okuva ku episode 1 mpaka ku 15 episodes otherwise nze ade Wilberforce Kimamiyanja kale nyabo emirimu gigenda gitya kirungi abantu bakumanyi nga omwana w'omuzungu bampita omwana w'omuzungu why that name kubanga enyimba wayimbanga ne Paul omwana w'omuzungu ye yakikutuuma is he the one who named you omwana w'omuzungu lwaki naye yayiya enyimba before seeing you okay olimba lw'omwana w'omuzungu lwayimba it was about you no he didn't know me really he just created it out of his head yakirowooza bulowooza yali tannaba kusanga yayiya mwesanga wa mwakola amawulire wano you made news mwasisinkana where did you meet Nakivubo Stadium right omanyi mu Uganda tulina brokers be bano ng'abamayumba ne poloti kayungirizi we call them kayungirizi yes kayungirizi it's a tough word kayungirizi broker so tulina they are brokers for bazungu really not con artists but real brokers no they're con artists absolutely they were. But what happened was yayiya omwana w'omuzungu yatandika kuyimba ku stage omwana w'omuzungu the audience batandika ku demanding omwana w'omuzungu kubanga aliwa mutulage aliwa so yatandika kutambula ne omwala like
Muwala nga alinga muzungu half caste bwatyawo. They took him a wig. Yeah. But the audience, Nga bya kiwani. Audience said, "I'll be chupuli, muzungu chupuli." They wanted the real muzungu. Muzungu dala dala dala. So these brokers, chick, Kayungirizi. the kayungiris baze kutesa mu Kafeero, na Kafeero. He said, tujakuleta muzungu. Really? He said, okay, later. But for purposes of acting this role of Omwana w'omuzungu on stage, that's what Kafeero wanted. He didn't necessarily want it himself. But these women... The other chichupuli was enough for him. I didn't care. Because the song was his song. I don't sing it. He sings it. So they got a muzungu. She was a British... They got a muzungu. They had her booked to come to... They booked, ewa Kafeero. No, not a Kafeero, but the show, Nachivugo. Okay. Bakola show ne Sematimba. Peter, yes. Not Sematimba. Sebata. Oh, Fred Sebata. Sebata abadde Another ayimba. Kadongo artist. Abadde ayimba Dolly and was that Dolly? Dolly Omwana. So they were competing. Omwana w'omuzungu ne Dolly. So these brokers said, tujakuleta omuzungu dala. Osobola okulwanyisa Sebata, you know. Ng'oyina Yeah. omuzungu So, yennyini. but the problem, okay, they booked her. But then she went. The girl didn't show up. She disappeared. Oh. So on the day of the show, this was October 25th, 1998. October 25, 1998. So now, what to do? Tebalina muzungu, the other one has gone. Again. So now, These brokers now start to look for you. They jumped in a vehicle and drove around Kampala looking for muzungu. Looking for muzungu. Nembali ne mukwana gwange mu restaurant ku veranda outside Bweru ya restaurant. Kampala Road. No, it was Gaba Road. Gaba, okay. Kansanga. So then they stopped and asked, would you go on stage? Just like that? They went through the server, the waiter. Tugambira omuzungu, we want to talk to her. So I said, of course. Let's go. So it seems already wayina interest in those bintu bya Africa. Mu Maryland osomesa ensibuko y'obuwangwa. Cultural anthropology. No. Maryland nsomesa ebyafaayo bya Africa, ebyafaayo history, African history. Ebyafaayo bya Africa. Yeah, but at that time mbadi nchali mu studies ya doctorate. Wali okyasoma okufuna degree eyokusatu. Yeah. Okay. I was still in when he found me. Okay. Studying here, doing my research. Wali ku research. But I was already a performer, a comedian, actor, you know, so I was already there. And mbali ntandika kuyiga Uganda. Wali otandise oduyiga. So ababroka babakugamba nti tugendeko gwe. Tugende. Bantwala mu kunachivubo under the stage. Yes. Then nayambula mu Gomez. Bajija wago wajigula. Who bought the busuti? They had it, costume, you know. They were good brokers then. No, not the brokers, the costume. Kafeero. Then they gave me some words to say. I think it was about Allah. What's something like step off, omusaje wange, something like that. I don't know. Then we went to stage and Notanika. The whole audience just like they lost their mind. Their heads exploded. Balabye omwana w'omuzungu. Yeah. Dala. I actually thought that Kafeero composed that song and recorded it. Ngamaze okukula. That's what I used to think. No. Si we kyali. Because you see, yali muyiya. He could just create from kumutwe. Yes. Just created that story. Very creative. Very creative. A genius, I told you. Yes. Ekitabo kino, it's actually ensonga lwaki nkuyina olwaleero ku bench. Si kyangu okusanga bitabo bwe biti ebikwata ku muntu nga munna-Uganda. But I tell you, kino ekitabo tekiriiko value. Gy'oyinza kugamba nti, you know, it's this price. It's just a wonderful piece of work. Ekitabo
abatulaba bakiyita one little guitar. Kadongo kamu. That's kadongo kamu in Luganda. You coined this to mean kadongo kamu. Exactly. one little guitar is a kadongo che. Also, he is also one little guitar. Right. Like Kafeero was one little guitar. Right. So omutwe gw'ekitabo one little guitar, the words of Paul Job Kafeero. Catherine Barrett Gaines, Omwana w'omuzungu. So mu bigambo wano ebyomuwandiisi ebyanjula ogamba Kafeero was a genius by any measure of that word. Mu Luganda ogamba otya genius? Genius y'omuntu omugezi omusufu. Omugezi omusufu. Yeah. Ja, kageze munnyo muntu tali just mugezi yeah. naye asukkawo ate awo. Uh-huh. Yes. So he was a genius by any measure of that word. But I fear that English is too poor a language to convey that to the reader. Naye ntya okukozesa oluzungu kubanga lunafu nnyo okuggusa kye njagala okwogera nti Kafeero ddala yali mugezi. So the first day you saw this man, you were convinced that he's wanjawulo, he's different. Yeah, absolutely. The first time I saw him, he is different. Have you ever seen him? I saw him many times. Didn't you think something was different about him? Yeah, kuyiya kwe nange ne kaakati nkyakwewonya nnyo. Ennyimba naddala engeri gye yakozesanga Oluganda n'okutuusa until today. Ngenda ne mbuuza abantu naye Kafeero yali ayimba kiki ekyo? What's the meaning of that word? I'm just learning some of these words just now. How many years after his death? Quite many. Olina, you have a lot of work kubanga ennyimba mitwalo mwenda. That makes sense in Luganda? 90 kyenda. Kyenda. Ennyimba kyenda. I was saying money, right? Sorry. Ezo badde oyogera ssente. Emitwalo mwenda ziba ssente. Kyenda. Ennyimba kyenda. So ku albamu abiri mwemu yasembayo yali nsonda nnya. Right. So okuwandiika ekitabo kino kuliko emiko is pages. Emiko bibiri mu how many are these? Kumpi bibiri mu kyenda. 290 pages. Obuvumu ebigambo mu bya Oluganda ate mu Luzungu. Nga byevoonuddwa ne mu Luzungu. Ennyimba za Kafeero zonna ze yayimba zonna ziri mu kitabo kino. Kati omwana w'omuzungu asooka n'annyonnyola Kafeero yaani mu peegi zino 1000 ezisooka n'ayogera ebyafaayo bye, oluvannyuma n'atandika okwogera ku nnyimba zino buli luyimba ate ng'alukyusiza mu Luzungu. Ate twateekamu these covers ya jacket ya tapes. Obwedda bwe bwabiranga ndowooza bantu bajjukira bulungi. Kano bwe nkalaba nkajjukira. Twabugulanga wali ku paaka enkadde ewa Lusiini awo around there. So inspiration, it's a beautiful book, a beautiful nice content. Inspiration ekikwagaza okukola omulimu guno okijjawa, where do you get it from? Okay, when I was singing with him and traveling with him and moving around with him, I saw people looked at him when he performed. I don't know if you remember how people looked. They just mbajjukira nagendangayo mulaba ku kigunda kya Simba, just like mesmerized by him. And I would look at that and think, ayimba chi? Agamba chi? You would see people getting excited. What is he saying? So I wanted to know. So I began to have someone translate each one. Olunaku luno olw'omusanga ba brokers bakayungirizi bali bakutwala. It's a good story. Wamugamba ojja kukomawo. Did you tell him that I'll come back to perform? Sinze. After the show, they took me back home. In fact, mbali nabera Lunguja, Omanyi Lunguja, Namirembe Road. Yes, I know the place. From Namirembe Road, nacha yenze kuurida the crowd at Nachivubo. I was in my home listening to that crowd still screaming about Omwana w'omuzungu. I thought, that was an interesting day. One day. I thought, that was one interesting day, right? Then like 2 days later, bakomyewo. Ewange. I said, would you go on stage again? They said the other brokers again. Yeah. Ani abasasulolo, who was paying them? They were cheating Kafeero. So they were taking money from Kafeero
telling him it was me, but they didn't give me any money. So they were brokers. Finally mwafuuka abaali yasasula nga 500,000 per show for me. emitwalo 5 naye gwe nga tokwatako wadde. The brokers were taking that. Okyabalaba mwe bali mu Kampala. Have you seen them again? No, but we say babulawo dda bamala okukola ezaabwe. Ndowooza babeera bweru kati mu London oba yeah. Oluvannyuma finally mwafuuka ba mukwano nnyo ne Paul Kafeero. Yakuyinamu atya interest olwo lwatuuka n'agamba nti aha Catherine? Well, he was a very interesting person, very unusual. You know, in Uganda it's difficult to find someone who truly believes that Bantu, there's no difference between people. Kizibu okusanga muna Uganda. Because here people are used to thinking there's some people are better than others. You know? Yeah, abantu yabalabanga kyenkanya as equal. But he said, Oli muntu, ndi muntu. I said, Dad, that's a very unusual person. Actually, he said, Oli bantu, ndi bantu. That's what he said. Yeah. Or in English. You are a person, you are people, we are people. Tewali kitugana to do what we want. Yeah. Walina omusajja simanyi ebiseera What? Mu US walina boyfriend? Yeah, I did. N'omuleka? That's funny. Teyakunyiigira, didn't you? No contest. Right. Wale Kafeero akusanyudde and that's it. What does he say in the song? Omukunjo omulunjo muto. Omusinga abasajja bonna. That's what he sings, yeah. Right. Kafeero bw'afa mu 2007 wajja wayiseewo ennaku, I think 4 days after his death. Yeah. Nosuubiza okukola ebintu bingi, projects, olina gye wagamba gye wali ogenda okutandika Kafeero, Paul Kafeero Foundation. Yeah, tulina kati Kafeero Foundation. Yatandika? Yeah, natandika. It's registered. Kiki kyamukola? This. Okay, Kafeero Foundation. Oyagala kumanyi Yeah, right now. You want to understand Kafeero Foundation? That's me. I'm Kafeero Foundation. That's it. It's me. I'm the only one. I'm the Kafeero Foundation. Ndi Kafeero Foundation. Abana bo kyabawuliza. Abana na Schwarzenegger and Simon Peter. There we were trying to do something together. But bachali mu abantu bali bambuuza waliwo omukwano gwaye gwe nawane ku kitabo kino ennaku ezo ng'asomamu ngambuuza abaana be batuuma Schwarzenegger Kafeero. Catherine yabazaala? No, sinze. Okay. Gwe ne Kafeero you didn't have? Temwalina mwana? Right. Tugenda kukoma weyongera oyogere ku kitabo kino kubanga kutuwaye nfunye omukisa nti mbadde sifunangayo kitabo kibuulirwa abantu mu butongole. Kuba ebitabo bulijjo abawandiisi b'enkyazi ebitabo byabwe bimanyiddwa naye tujja ne twongera ne tulambulula, we talk about this and that, about their books. But yours is new. Abakakiraba kati bakakiraba. I think there's nothing like it in Uganda. Leero ndowooza yetuwaye ate at the same time book launch. Yeah. Story n'okuva eri gye twatandikidde mpaka nkakasa nti olina ekyenjawulo ky'oyizeemu oba ky'otegedde. Ekisingira ddala mu mawulire kye tukola ekikulu kwe kuwa information ebyo by'obadde tomanyi n'obitegeera era n'ofuuka mukugu oba n'ofuuka omumanyi. Otherwise bwe byasanyusa nammwe gye muli nga gw'osanyuka okuwulira story muoba endala. So yo Catherine ng'akunnyonnyola butya bwe basinkana ne Kafeero, obulamu bwabwe babumalayo batya, ssaawa zino ali kuki oba obulamu abusanze atya, yamuzayo batya, yamuzayo byonna ebibuuzo nkakasa nti ebyezzeemu ggwe alabye story eno okuva gye watandikidde oba gye yatandikidde mpaka wano. Tusuubira okuwa story nnyingi nnyo ezijja mu maaso eyo nga tufuna abantu ab'enjawulo aboogera ku bulamu bwa Kafeero, aboogera ku ebyo ebikwatagana na Kafeero, naye nga nkujjukiza ggwe agoberera stories zino ez'enjawulo. Nsaba ayagala full package eya Kafeero oba Prince Paul Job Kafeero, the Golden Boy of Africa. Genda ku mutimbagano gwita Focus 256 olabe story engeri gye twasengekamu okuva ku
kuyingira Kampala mpaka kumufulumanga mugenzi byonna omukulu kojja kagato ababitematemu bulungi. For now tuzo kwa tusukka wano tusingana video ezijja maaso awo nyingi nnyo sigala ku Focus TV buli kye tuleeta kakasanga kikugattako era okifunamu. Nze Ade, bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi